كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يبدأ بالسلفين ينجو سنزل كلام ساكونتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okola kyatendo nnyo okubeera nti wasalawo nti bujja kubanga weekumira kompezo bibi serifayina nga twendira kira wabula wonire programu yo enganzi emanyiddwa nga okusa omwezi wa Ramadhan. Makulisaayo mu programu ya bakadde baffe aba House of Zaka mwe bali nnyo okubeera nti musigadde mukyekumirire ku kompezo bibi serifayina ate nga mutulindiridde ne bashehi ab'enjawulo betuba nti twabasuubiza nti tubaleetera mu lunaku olwaleero era bakomyewo abalala okuba nti nabo bongera okuba nti bateeka ettaffaali kwongera mu kumanyako n'okunyonnyoka obukulu bw'omwezi guno ogwa Ramadhan. Musiri olunaku olwaleero nze ne bakadde bange Sheikh Twahir Sebagudde Sebo buza kuba tulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Omukadde waffe ali wano mu Makkati ye Sheikh Yasin Madoyi Sebo buza kuba tulaba. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبي الأمي الشفيع المشفع المطاع المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bakadde bange okuva lwomwaliko wano naffe ebibuzo byebisigala bikyajja era abatesitesi basalawo nti ebibuuzo by'abantu bye babuuza kwe tuba tusinziranga okuba nti tufune emisomo ate gituyigiriza oba bigibulira abantu abalala mu ngeri y'okuddamu ebibuuzo byabwe. Kuba wesanga nti abasinga abuuza kinnomu naye n'abuuliza eggwanga lyonna. Nabwe kityo tujja genda butereevu mu bibuuzo by'abantu abo tulabike nti ate tufuna okuddibwamu kwabyo butereevu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Abdusalamu Sempa Kawempe ku Growers. Kibuzo kyange kigamba seeka nti senga mbasigenze mu tarawiya wabula tarawiya nengikwatira ewaka nga ngobeera TV ne batandika okusala tarawiya nange nentandika bwe bakoma ku TV nga gyengoberera bwe bakoma nange nenkomaawo seeka tarawiya yange eyo gyemba ngoberedde ku TV eba ntuufu ebe banfu. Wow. Omusajja mule bulungi abuuza tagadde kujja mu muzikiti ala ayite tawali gwetaavu ali waka tawali basalire ku TV agende mu maaso afuluwinge TV ngala amashenge gye bagenda mu maaso. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nebaza muganda wange oyo asobodde okubeera nga abuuza ekibuuzo ekyo kikulu nnyo ekibuuzo ekyo kubanga tukiraba nti abantu abasinga obungi enkola weeri nti agenda n'ateekako ka rediyo mu ddiiro lye oba wonna waali oba n'ateekako TV n'aba ng'agoberera imaamu okuva ku mizikiti egy'enjawulo nti gwagoberera nti naye kwe kuyimirizaawo swalaye. Eriyo n'abalala mulimu abakwata TV ya Saudi eyo nga butere bagamba nze nina kusala swala nga nange nsala n'abali e Saudi abali ku Kaaba ya Mungu. Exactly. Wow. So enkola eyo okusinziira ku mateeka g'Obusiraamu si ntuufu. Okubeera awo gwe n'oteekako ka TV oba ka rediyo n'oba ng'ogoberera imaamu ataliiwo naawe atayimiridde mu maaso go, enkola eyo si ntuufu. Lwaki tugamba nti si ntuufu? Waliwo ensonga ez'enjawulo era ngenda kuyita mu bufunze olw'okuba nti tubeera n'ebibuuzo bingi ebyokwanukula. Okusookera ddala swala eraga unity kyetuyinza okuyita itihad mu Busiraamu ate era neeraga ne ukhuwa brotherhood. Nti singa omuntu abanga ayimirizaawo swala mu muzikiti ne banne mu muzikiti kiba kiraga brotherhood oba olwa sseruganda olwo ate era ne kiraga ne unity okubeera nti tuli bumu. Naye singa nti swala eno ebeera ng'esaalibwa
nti ogenda kugoberera imaamu kiba kitegeeza nti abantu abasinga obungi bagenda kuva kukyalira emizikiti nti omuntu agenda kuva kubeera ng'ayimirizaawo swalaye mu muzikiti naaba ng'agisalira mu nnyumba ye nejjama okubeera nti twettanira nnyo okugenda okuyimirira mabega wa imaamu mu jjama nakyo kigenda kubeera nga kitaataaganyizibwa ate nga ekyo ekigendererwa ky'obusiraamu kubeera nti tugattibwa kubeera nti tubeera n'olwaseruganda tubeera ne unity kubeera nti tuli wamu n'ekirala nti ne Qur'ani entukuvu eno singa omuntu abeera nti agenda kugoberera imaamu kusinziira okuva ku TV agenda kwesuulirayo gwa naggamba nti yo Qur'ani entukuvu nti abagisoma bava eri oba ab'e Makka nti ffe imaamu waffe ali Makka kakati ojja kwesanga nti omuntu tagenda kufaayo kuyiga Qur'ani entukuvu after all si agenda okwesaaza ayagala sudayisi yaba musaaza olwokuba nti ye amanyi nti no bali bagenda wala nnyo mu Qur'an kakati ye tafaayo talaba bwetaavu buliwo lwaki naye akola ki lwaki naye ayiga Qur'ani entukuvu okusobola naye okuyimirizaawo swalaye so ekikulu kiri nti ekintu ekifaanaganako bwe kityo tekikkirizibwa mu busiraamu olw'ensonga nti kitaataaganya enteekateeka ez'obusiraamu z'eddiini y'obusiraamu fune ekibuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amina gange nize Hasani Musa ya kuvenjera. Alhamdulillah yakene yaeza kisange ekyalo kinabuuziza makina n'okwira bulungi nakitegeera. Kati kyalo kyembuza she mwasomesaawo ku itikafu ku TV mwaginonola aitafuna mukisa kugitegeera bulungi so kati mbe ensaba kuginonola mu kugintangaza mu kuba titegeera bulungi tugikola mu ngeri ya hijja oba kubanga ni mu Qur'ani eri mu sura namba ayi tugitegeera tugikola tutya nzoke mutangaze mu kushe muginonole mu kubanza tugitegeera nganze omuntu saba kugintangaza mu kushe sinsa omwami oyo owulidde bulungi. Yes, ekibuuzo tukiwulidde bulungi. Itikaf Buisiramu zennaku 10 ezisembayo mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu. Era nga ennaku eze-10 zennaku Rasul sallallahu alayhi wasallam ziyakubiriza umma okubeera nga beetaba mu okubeera nga bagenda balekeyo families zaabwe bagende nga beetaba mu kutuula mu mizikiti olwo benyigire mu kubeera nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Itikaf musomo mukulu nnyo era gwo mugazi nnyo naye nga ku kaseera kano sijja kugenda nnyo kiwanvu naye nga abuuzizza ategere nti tujja kujja n'omusomo ogwo mu nnaku ezitali zawala tugusomeseze ddala era buli omu abeere nga agutegeera naddala mu nnaku ezo zennyini nga itikaafu etandise ennaku 10 ezijja okubeera nga zisembayo mu mwezi guno gwennyini naye nga mu bufunze z'ennaku 10 oba kwe kutuula mu muzikiti ennaku 10 nga tutuukiriza sunna ey'okubeera nga tunoonya Laylatul Qadr mu nnaku ezo 10 nga Rasul sallallahu alayhi wasallam we yakikolanga era ne yatuulanga mu muzikiti ennaku ezo 10 n'abeera nga anoonya Laylatul Qadr n'okubeera nga atuula mu muzikiti olw'okubeera nga anoonya empeera za Mukama Katonda ezisingawo ku nnaku endala zonna. Lugamba lwe lusirika omuntu lwabeeramu mu muzikiti n'ekigendererwa ekyokubeera nga ayitiriza nnyo okusinza Mukama Katonda nga yeeyawudde ku birala byonna n'abanga obudde bwonna agenda bumalira mu kusinza Mukama Katonda na kusoma Qur'ani entukuvu. Era mu itikaafu tewaliyo bizinesi ndala nti ate ogendagenda n'essimu yo nga bwe tumanyi nti kati ennaku zino essimu bwe ziri WhatsApp nti ogendagenda n'essimu yo osigale ng'okyatinga n'abantu bo ku WhatsApp. Eyo itikaafu ebeera nfu. So itikaafu yennyini okubeera nti omuntu agenda kwerekereza buli kimu kyonna kyamanyi ekyensi
famire ye bakyala be business zina buli kimu kyonna okuyingira muzikiti era itikafu bagikolera muzikiti mokka nti bw'obeera muzikiti eyo obudde bwonna obeere ng'obumalira ku kutendereza Mukama Katonda olwe lusirika abantu ababa beewaddeyo mu mwezi gwa Ramadhan mu nnaku 10 ezisembayo ne baba nga bayingira muzikiti nga tebafuluma paka idi weerangirirwa nti kakati idi yanca kakati olunaku olwo lwe barangiridde idi omuntu n'abanga olumala okusibulukuka ng'ava mu itikaafu eyo. Bakadde baffe abali eyo nga bategeeza nti omusomo muwanvu ddala ejja kuba nti ate tufuna olunaku lulala gekirina okukola kwekunya ku mpiko z'ebbibisi terefayina olingi omusomo ogwo ate tobeera nga ogusubwa. Mbeeyanza abakaweereza ebibuzo bya WhatsApp ku vidiyo era nga twagambye jjo nti essimu yo oba olikodinga ogikwata bwoti bugazi bwoti nga eri mu bukiika so si bigisimba bwoti otherwise bugisimba bwoti vidiyo ejja kuba nga terabika bulungi. Nsaba tugende mu kibuuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde nsaba okuwummulirako swalati tawuba eyo we bagisaala laka mmeka era eyita mu mitendera ki? Swalati tawuba. Omusajja abuuza swalati tawuba yeriwo eyo ayagala kunyonyokebwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Swalatu tawba okusinziira okunjigiriza ey'Ekiyisiraamu tetulinayo swala yonna yonna emanyiddwa nga swalatu tawba. Oba omuntu abuuzizza ekibuuzo kino tuyinza okugamba ayinza okuba alowoozezza abuuzizza ekibuuzo ekikwata ku swalatu talawe naye nga swalatu tawba yo tetugirinayo mu Buyisiraamu. N'olwekyo wabanga waliwo eyamugamba oba seekawe oba imaamu amutwala mu kitundu nga yamusomesa nti waliwo swala gye bayita swalatu tawba, then ateekeddwa okubeera nga addayo amubuuze yeetegereze bulungi, ayinza okuba nga yakitegeera bubi. Naye wabanga abuuzizza swalatu talawe then ensaala yaayo okusinziira ku Rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunnatu ta'amul eri nti tugisaala swala raka 2 oba raka 4 era nga bw'oba osanze nga imaamu amaze raka emu naawe wotuukidde nga raka emu agimaze onomujoyiningira oba n'omwegattako ku raka ey'okubiri olwo osituka n'osikayo eri raka ey'okubiri ng'osituka ng'ogikimayo oba bw'abanga asaala raka 4 nazo bwekityo era ebeera ya raka 8 nga swalatu tahajjudi nga bwebeera ate nesembyayo ne raka 3 eza witiri bwetyo bwesaalibwa. Era yo tawuba yo singa seeka bwannyonnyodde si swala wabula yo suura ya Qur'ani entukuvu nti yo suura ya 9 kati kirabika olw'okuba taraweehi tawuba ndowooza byamutabudde awo oba ye ataawulira bulungi nga sheekhe we amunnyonnyola oba nga ye bw'ati bw'abadde akimanyi nti tawuba waliyo swala gye bayita tawuba naye nga teriyo yo chapter ya Qur'ani entukuvu era ya 9. Yesewo tugende mu kibuuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde nsaba okuwummulirako swalati tawuba eyo we bagisaala laka mmeka era eyita mu mitendera ki? Swalati tawuba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde nsaba okuwummulirako swalati tawuba eyo we bagisaala laka mmeka era eyita mu mitendera ki? Swalati tawuba. Kikyasaba tusonyiwemu olw'ebyuma okuba nti bitagateganyeemu tujja kgenda buteerevu mu kibuuzo ekirala inshallah. Assalamu alaikum. Sheyasini nga bateeze ebyuma eyo njagala ntwala mu kisago guno okutegeeza bannaffe nti enamba eza WhatsApp zireme kuba confusing kubabuzaabuza. Tulina enamba 2 enamba ebeerawo bulijjo gy'omanyi obulungi nti eri 077 0575 077 077
057 507 eyo kwetuweereza ebibuuzo byaffe ebya whatsapp video otuteeka video ko bulungi noba nga owezaako ekibuuzo kyo olwo bakino tusobola kuba nti bakuddamu enamba eri endala twabagamba nti yo owezaako obubaka bwo obwa audio oba no typinga text message neba nti etuuka obulungi wabula tugikubako nga tuli mu studio era nitwategeeza nti singa ba toddiddwamu kibuuzo kyo wano ku studio babeera nga ojja kuddibwamu inshallah sobeera making sure nti esimu yebeerako esibako esawa yonna bakyera ojja kubanga bakukubira kubera nga oddibwamu ekibuuzo kyo nsala tugende ku kibuuzo ekirala. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ekibuuzo kyange kiri nti kale batugambanga nti abahamadiya temuli basiraamu era temukkiririza mu nabbi Muhammadi mbwe era muyinayo nabbi owammwe, naye okusinziira ku mulimu gwe mukoze mu Ramadhan eno nga musomesa abantu eddiini nga musinziira ku hadithi na Qur'ani, bwe mubanga abasomesa ngammwe temuli basiraamu then ekitegeeza nti naffe ffenna be musomesa tetuli basiraamu bwe kiri Sheikh? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo mu Buyisiraamu mu umma olwaleero ummati Muhammadiya umma y'owekitiibwa nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ezzeemu enkola nti waliwo bamaseeka oba bamashayikh abenyigidde mu nkola eno nti bo beetwala nti be batuufu era ebibiina ebirala byo ne babiteekako fatawa oba fatwa ey'obukafiiri. Kitegereke bulungi nti owekitiibwa nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yakirambika kaati era n'akiranga nti Obuyisiraamu bugenda okwawukanamu ebibiina 73 era n'agamba nti kullukum finnar, era bibiina ebyo byonna byonna bya muliro illa millata wahida, okujjako ekibiina kimu. Basahaba ne bamubuuza nti ekiriwo ekyo, n'abaddamu nti ekyo kigenda okugoberera sunna yange. Naye mu hadithi eno gye tusinga okutegeeramu nti Rasul sallallahu alaihi wasallam we yali ng'ayogera ku bibiina 73 teyagamba nti bigenda kubeera mu umma yange, yagamba ebibiina bino byonna bya umma yange era bigenda kubeera mu ummati Muhammadiya, bonna bagenda kubeera Bayisiraamu newankubadde nga ebimu bigenda kubeera nga tebiri ku mulamwa. Naye byonna byonna yabyambaza ekyambalo ky'Obuyisiraamu. N'olwekyo era kino tukiraba ne mu hadith z'omubaka nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam watunnyonnyola ani Muyisiraamu, agamba nti al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, nti Omuyisiraamu yaliwa? Omuyisiraamu yoyo agezaako okubeera nga awonya basiraamu banne eri ebikolwa eby'olulimi lwe n'ebyemikono gye. N'olwekyo woba nga togwa mu kkubo eryo then oba toli Muyisiraamu, okusinziira ku owekitiibwa nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Era okwongerayo mu bufunze ddala mu hadithi emu era nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam atunnyonnyola n'agamba nti man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika limuslim. Era awo nawo nannyonnyolerawo ani Omuyisiraamu okusinziira ku ye nga bwe yakinnyola n'agamba nti man swalla salatana, oyo yenna yenna asaala swala nga ffe we tusaala, wa akala dhabihatana, era n'alya ebisolo ebyo bye tusaze, wastaqbala qiblatana, era n'abeera nga naye ayolekeza obwenyi bwe eri kibula, eri ennyumba entukuvu e Makka, then fadhalika li muslim. Ye n'agamba nti oyo okusinziira ku nze abeera Muyisiraamu atuukiridde. Naye Abayisiraamu abeegulidde erinnya oba abali okushwinga fatwa ezo ezigamba nti bibiina biri, ono mu mukafiiri, oli si mukafiiri, oli si Muyisiraamu, oli tali mu Buyisiraamu, bakimanye nti
bagenda kubeera answerable, bagenda kubeera nga baddamu ebibuuzo bye batasobole kuddamu ku lunaku lwa yaumul qiyama, kubanga n'essaawa eno omuntu tasobola kunnyonnyola, talina kipimo kyonna kyonna mizaani gy'asobola kupimirako ani muisiraamu ani atali muisiraamu. And also okukyongera katono, omuntu nze bwe mbanga neeyise omuisiraamu then gw'oyimirirawa n'oŋŋamba nti siri muisiraamu. Bwe nkugamba nti ndi muganda gwe n'oŋŋamba nti toli muganda, ng'ate nina ekika kyange nina kye neddira, gwe oyimirirawa okuŋŋamba nti siri muganda? So ekibuuzo kino yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati nze bamuta Shafik. Kakati nze ku WhatsApp nga mbuuza nti singa omuntu ddala kati ngaffe abavubuka batalina bakyala naye nga alinamuko ku mizezeze egimu kale gyaba gimu gyakola mu butamanya, naye nga oli musiraamu ng'osiiba. Kakati nga ebiseera ebisinga manyi mulimu abavubuka balina emize nga talina mukyala talina mukazi, naye nga wabeera ku buliri bwe n'akabamu ekifaananyi engeri gy'abadde nga kale bamanyi bya girlfriend nga alinayo ka girlfriend eyo, naye n'akabamu ekifaananyi nga kwegamba ali ne ka girlfriend ako naye ng'ali ku buliri bwe. Kwegamba n'abaako ebintu byakola emizezeze, naye ngamwe nga bwe mugimanyi emizezeze egyo either kwegamba naye nga yasiibye, naye nga kwegamba mu kaseera kakoleddemu emize nga yasiibulukuse. Kangeze ku ssaawa nga 3 ali mu buliri bwe yawumuddemu yeebase, naye n'akomamu ekifaananyi kiri nga alinga ali ne girlfriend we naye nga ssaawa eyo taliiwo. Kati kwegamba ekintu ekyo kiba kitya mu kisiibo? Jazakallah sana jaza. Brother Shafik, tweyanziza nnyo ssebo ekibuuzo ekyo, naye kyenjagala okusookera ddala okukubiriza bavubuka bannange nti tugezeeko nnyo okubeera nga tutambulira mu bulamu gwe mwennyini bw'owulira nti oli safe era nga muli munda owulira nti otukula. Kino tekigenda kukwatagana olw'okuba nti ekisiibo weekiri otandike okugamba okufuba okulaba nti buli nsobi gy'obadde okola nti olina jjira opera wano mu kisiibo, wabula nti ne mu biseera ebirala byonna kikakatako okubeera nga weerwanako, okubeera nga weemalamu emizezeze gino. Kakati ono omuvubuka kyabuuza brother Shafik abuuza ekintu kyetumanyi nga masturbation. Masturbation ng'oggyeko okubeera nti kyakabi okwegamba mu mateeka g'obusiraamu, wabula n'obwennyini bwo nakyo kikosa. Nti masturbation ekosa emisuwa gyo, era kiseera kiyinza otutuuka mu maaso eyo bw'obanga wagikozesa nnyo, kwegamba emirimu gyo ne gitatambula bulungi n'ofuuka kisajjasajja. So n'olw'ensonga eyo bwe nziramu ekibuuzo ekyo, omuntu yasiibulukuse budde bwa tulimu kwegamba ssaawa ziringa 3, alaba nti ndowooza kakati ngeri kiri ekisiibo yakimazeeko bulungi, katuwa ne bwakola ebirala. In fact kati nno gwolesi masturbation yokka, naye waliyo abagenda okukolera ddala zina yennyini kwebaka na mukazi olw'okuba nti akimanyi nti ekisiibo emisana yakisiibye bulungi, kakati ekiro ne yeemala eggoga. Ebikolwa bino byonna si bituufu, era ekisiibo ekigendererwa ky'okusiiba omwezi gwa Ramadhan kwenaazaako kati kyewo yafaanana bw'atyo. Allah tabeera present misana lwokka. Tabeera present misana wokka, nti emisana lwakulaba oba amateeka ga Katonda gakola misana wokka. Amateeka ga Katonda gakola budde bwonna, regardless oba ssaawa ziri mmeka oba mmeka. N'olw'ensonga eyo Ramadhan bwe tuba tusiiba omwezi gwa Ramadhan, Sheikh Saib, tusiiba okusobola okulaba nti twenaazaako ebintu byaffe ebikyamu byonna byonna kakitya yenna gw'oliko. Era ebeera struggle y'amaanyi nnyo mu mwezi gwa Ramadhan okulaba nti
byonna byobadde okola obyenenya ate era n'ofuba okulaba nga togenda kuddamu kukola bintu bifaanaganako webityo. Kuganga kyemwe tugamba nti tubeera nga bali mu refresher course. Nti tusuubirwa nti oluvannyuma refresher course eno tugenda tutambula bwe tutyo mpaka ate tosuubira ate kuddamu ate kukola bintu ebifaanaganako webityo. Kintu ekyo kiruma nnyo omuntu n'aba nga asitwagolinze mu mwezi guno ogwa Ramadhan kakati ate oluvannyuma ku Yidi kwennyini ate omuntu n'ayonoona. Oyezeza olugoye olweru ate bw'omala okukwanika ku waya ate gwanisa wali mu ttaka. Bikola ebyo si bituufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seekanze Yusufu kuva wano e Kasenge. Seeka mwebale kuweereza mbadde mbuuza ekibuuzo kyange. Omuntu kasita alya mu kisiibo ng'abadde mulwadde n'atuuka mu mwezi oguddako ogw'okulirwa ng'era akyali mulwadde, asiiba oba tasiiba? Seeka kyekibuuzo kye mbadde mbuuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Sheikh Yasin. Ekibuuzo kiwulikise bulungi era tumuddamu nga tugamba nti bw'obeera ng'oli mulwadde oba ng'oli mu mbeera etakusobozesa kubeera ng'osiiba omwezi ogwo, kubanga okusiiba kitegereke bulungi nti okusiiba tteeka era buli muntu ateekeddwa okubeera ng'akola ki ng'atuukiriza etteeka lino. Bw'okyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagezaako nga bw'asobola okubeera nga lino etteeka aliteekako kwegamba oboona ali mu mbeera eno asobola okulikola bw'ati, ali mu mbeera eno asobola okulikola bw'ati, buli omu alabike nti afuna ku mikisa gino egy'okusiiba. N'olwekyo omuntu bw'obanga weesanze mu mbeera nti oli mulwadde, ekisiibo kino oli mulwadde n'omwaka ogujja okyali mulwadde nga tonnaba kubeera ng'owona, then kyangu nnyo omusomo bagusomesa wano ogwa fidiya, olina okubeera ng'owa fidiya eyo gambe kukiikirire obeerenga omuntu asiibye. Babanyonnyola wano fidiya engeri gy'ogitoolamu, oliisa omunaku omu n'obeera nga omuliisa okumala ennaku 30. Awo nno ojja kubeera nga naawe obaliddwako ekisiibo kyo singa weesanze mu mbeera eyo etakusobozesa okubeera ng'osiiba. Gamba oli mulwadde nga obulwadde bwo tebuwona, eri abalwadde ng'ebirwadde byabwe tebiwona. Gamba eri abakyala nabo obulwadde bwabwe oba tubuyisa obunafu bwabwe bwo bubaawo lwa kiseera, okugeza ayinza okuba guno omwaka ali lubuto, gulina ali mu kuyonsa, kwegamba ebiseera ebyo byabeereramu mu mbeera eyo abeera nga akkatako okubeera nga atoola fidiya oba nga aliisa omuntu oyo nga Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala bw'akirambika. Abakadde bange nga tunabagenda mu kibuzo ekirala nsaba mpiseewo baka buno eri bannaffe abali ku mukutu gwa Facebook. Ono ye Mwami Mwidu Khalidi agamba good morning. Bano ba Amsa Brothers bagamba busy listening from here in Kigali. Kanyus Robert agamba good morning. Shakira bint Haruna agamba nsaba Allah akirize ekisiibo kyaffe. Ate Mwami Bashiri byabagambi agamba assalamu alaikum, mwebale kuweereza feno tetulina masanyalaze naye ate netutaakako data tusobole okuba nti tubeera ku program tetulisobwa kubanga yo mutuufu ŋŋanzi. Ono ye bwe bubaka nsaba tugende mu kizibu ekirala tujja kuba tusobola obulaba buzeeko. Tuyanze nnyo bakadde baffe abayita ku muntu gwa Facebook kuba nti mutugoberera katugende mu kibuzo ekirala butereevu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kakati seeka nze ekibuuzo kyange kikwata kuswala. Singa nsanga bakasaalako katugeze eswala ya isha bakasaalako eraka 3 n'ensaala nabo eyokuna, seeka baba batodde salaamu nga swala ewedde nze nensituka maleyo laaka zange mba nsaala laaka 2 oba mala nsaalira ddala laaka 3.
njagala kuntangaaza muukaawo. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Sheitwahi. Abantu abasinga obungi bannaffe tebamanyi wa raka wogisangira nebanga ekubalibwako obanga tekyakubalibwako ngaeweddeko. Kakati ayinza okusanga imaamu nga ali mu sujudi nalowooza nti olwokuba musanze eyo raka yalabanga ekyaliko nalowooza nti agisanze. Kyalina osooka okumanya wano nti raka bw'otuuka mu muzikiti imaamu nga tannaba kgenda mu ruku kitegeeza okukwata mu maviivi nakwata mu maviivi nga amusanze tannagendayo oba nga agenzeeyo naye nga tannavaayo n'omusangira makkati awo tannagendayo oba nga agenzeeyo naye nga tannaba kukolaki kuvaayo, eyo raka oba emaze ogifuna era eba ekubalirwako. Kakati munnaffe atuuse mu muzikiti mu swala ya Aisha gyetumanyi nti erina raka nnya. Kakati ye asanze agamba nti imaamu asaddeko 3. Bw'osanga imaamu ng'asaddeko 3 kiba kitegeeza nti gwe obanjibwa raka 3. Imaamu z'osanze asaddeko gwe z'obanjibwa. Ate togamba nti ate nyongerako 2 oba 3. Gwe olina kusaala raka zonna n'owulira nti nnya ozisadde. Era imaamu bw'abanga ali mu tahiyatu kutoola salaamu, bw'amala okutoola salaamu sayidi esooka sayidi ey'okubiri olina okusitukira. Abantu abamu nabo balina omuze nti salaamu imaamu olutoola salaamu ku sayidi esooka ey'omukono ogwa ddyo ng'abamu basitukirawo mbagirawo. Imaamu agenda okumaliriza ng'abantu basaala basituse dda. Wabula wano imaamu amala kuvaayo eno ku sayidi eya ddyo n'agenda ku sayidi eya kkono, olwo ne mulyoka mukola ki? Ne mulyoka musituka. So gwe kennyini gwe olina okumanya nti naakasaala raka emu, kakati nina okusaala raka 3 zewamiisinze nga imaamu zewasanze nga imaamu yasadde dda. Nsuubira olaffe bulungi ategese bulungi. Nsa tugendeko bakadde baffe abali ku masimu atulinawo byebabuuza. Halo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sebo amanyago manya Ramadhan sebo ekanyanya sebo sebo ayagala nnyo okusiiba simanyi bw'abaasiiba ng'akiina ekisiiba ekyo kiramuwasiya embeera kufunangayo omwana oba akasibira bwereere ekitulutanga Ramadhan anayakakala tukawazanye mwezi wa Ramadhan. Ali kusema halo. Halo. Kufiiridwa munnaffe gezaako oddemu okuba essimu nga tufuna bulungi. Halo. Ali kusema halo. Tukusubiddwa nnyo tukusaaliddwa nnyo naye gezaamu oddemu okwekusimu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yes, mwana Mudathiri Kamwenge. Ate njagala okumanya. Yes, sebo. Bwe mbadde muyana wange. Yes, sebo. Nga kusoobi nga tensoje nga tabivuma bulungi. Yes, sebo. Ajja mu kisibo kino kulaba nti ddala kalina kisibo kyange. Mudathiri Kamwenge mbagala nnyo Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Ewawo nsaba tutambuleko naabo nga tuli kudda mu luzi wa WhatsApp. Sheitwahi. Alaikum halo. Amanya go sebo ne gy'osinzidde. Ese mwami Senyonga Isma. Mbuuza singa sagalima nga kutahiyatu esooka mbadde ng'asaala era kemu nga yalikuya kubiri ntula tahiyatu meka ozula tahiyatu 3 zemba nnyo okuzuula kituufu.
Wow, tuanze mwami Senyonga isema kwa mansimbi. Ali kusema omulala hada. Sanga tundi abali ku masimu nsabatandike ebibuuzo bino. Mwami Ramadhan mwesigwa ekanyanya abuuza ino omwana wa myaka 5. Omwana agala kusiiba myaka 5. Emyaka egyo mu busiraamu tewaliiwo mu myaka egyo omwana takakatibwako teeka lya busiraamu lyonna mu myaka 5. Ate nga okusiiba ko kwegamba omuntu ayenyigiramu obulamu bwe bwennyini kwegamba abuteerayo ddala kubanga k'okusiiba tekiri nga swala nti swala omwana asobola okusigala nga apuractisinga n'aba nti amanyiira swala n'akula nayo kyo tekigenda ku affectinga bulamu bwe okubeera ng'ayimirizaawo swala naye omwana ow'emyaka 5 kituufu ayagala naye asobola okwekosa asobola okukosa obulamu bwe mu mbeera eyo y'okubeera nga asiiba enjala ate nga takakatibwako. Kituufu twagala abaana baffe bakule nga basitwagolinga mu busiraamu naye ogenda kwesanga omwana ono agenda kubeera affected. Kuba ku myaka egyo yetaaga kuba nti alya bulungi afuna amaanyi alya bulungi akyali mu mbeera ya kukula yeetaaga buli kyakulya na buli kirungo omwana oyo okusobola okuvaayo nga mugezi ate ng'alina amaanyi. So kakati emyaka egyo kati nga gwe omuzadde bw'owulira nti bw'olaba nti omwana ayagala nnyo osobola kale okumuzannyisa n'ogamba kakati lyaddaaku zukko lyeddaaku ekyakitegeera nti kikolebwa nakitegeera nti ekyo kikolebwa era olina omuzi okusanajja n'alya naawe eddaaku. Kakati awo bw'asiiba natandika okusiiba weziwera ssaawa nga 4 omugamba nti kakati gwe ekisiibo kyo oyinza osibulukira wano kwegamba naaba nga tomuwadde nnyo obukaluubirivu paka kawungeezi kuba tajja kusobola. Mpozi okusinziira ku Hadhrati Muslih al-Maud yannyonnyola ensonga eyo bulungi nnyo n'agamba nti ebiseera bingi mu nsi ez'enjawulo abantu batandikisa abaana baabwe okusiiba abamu gamba ng'oyo abuuzizza myaka 5 myaka 7 abamu 10 naye okusinziira ku nsomesa y'eddiini ey'Ekiyisiraamu ku myaka egyo omwana aba akyali muto nnyo ate ku myaka egyo omwana aba talina mpeera gyakola ki gyabalibwako ate talina kisobyo oba siini yonna kinenyo kyonna kyonna kimunenyezebwa bw'abanga alina etteeka lyonna lyonna lyamenye erya Qur'an kubanga bategamukakatako ku kiseera ekyo. Naye Hadhrati Muslih al-Maud era annyonnyola n'agamba nti okusinziira ku usul okutwaliza awamu ensonga eno yandibadde nti omuntu mu nsi ez'enjawulo nga bwe kiri nti mu nsi ez'enjawulo ye yateekawo ye n'akinnyonnyola n'agamba nti omwana okutandika okusiiba okukakata bulungi giba emyaka 15 okutuuka ku myaka 18 naye ng'era Sheikh Sahibu wanyonyodde tusobola okumutandikisa mpola mpola azuukuke alye eddaaku saawa nga 4 ku saawa za breakfast of course aba tasiibye saawa za breakfast muwe breakfast yalye omugambe okusiibako okukomye wano bw'anaatuuka mu myaka nga 10 mwongereyo maybe okutuuka ku lunch kati olwo atuuka ku myaka 15 alyoke abeere ng'akakase bulungi nga era n'ebiyungo bye byonna byonna bimaze okubeera nga biggumira bulungi olwo nga bisobola okuwithstandinga hanga oba enjala eyo ey'okuva ku makya paka essaawa ez'akawungeezi. Mwami Senyonga isima okubeeko mansimbi abuuza nti era ku kyeswala ekiva okusomesebwako asanze imaamu ali ku atahiyatu mu lutuula awo kati bw'asituka ate okukimeera endala alamu obulalikivu nti agenda kuba ne atahiyatu eziwerako anti kisinziira yasadde kwegamba abanjibwayo lakammeka kubanga asanze imaamu ali mu atahiyatu
kiba kitegeeza nti imaamu amaze swala swala yonna ewedde kubanga ye agambye nti bw'osanga imaamu okujjawo nga sikifunye bulungi naye ng'alinga agambye nti bw'osanga imaamu ng'ali mu atahiyatu kakati nze mba ngenda kusaala ntya mba ngenda kusaala kwegamba tahiyatu nyenda kuzituula mirundi 3 naye kitegeere nti bw'osanga imaamu ng'ali mu atahiyatu esembayo gwe tegeera nti nno gwe swala yonna wagimiisinze ofunako ojoyininga osobola okujoyininga gundi eyo jama olw'okwagala okufuna ku mpeereza eza jama naye nga ogenda kuddamu kusaala rakanya zonna era ogenda kutuula tahiyatu emu oba 2 esooka wali after raka 2 then nesembayo emaliriza salaamu. Mpozi ekibuuzo ekyo omubuuza asaana ateekeddwa okubeera ng'akitegeera nti wali obweraliikirivu bwonna bwonna, tewaliwo nsobi yonna yonna okusinziira ku fikih nti oba osadde n'obeera ng'otudde mu tahiyatu emirundi 3 okugeza kyategeeza eya imaamu amwegasseeko amusanze ali mu tahiyatu amwegasseeko ate wali mu nankanyi mu swala wakati waliwo nawo olutuula awo olutuula olwo nalwo tusomeramu attahiyatu ate n'olutuula olusembayo nalwo ne tusomeramu tahiyatu. Tewali kisobyo kyonna kyonna okusinziira ku fikih bw'osituka busitusi n'otuukiriza obunaanyizibwa bwo oba ofunye empeera wali eri ez'okubeera nti weegasse ku jjama era obalibwako empeera ezo, naye ate oba olina okumalayo swalayo yonna yonna kubanga imaamu omusanze ng'oleda ali mu tahiyatu, so kiba kikukakatako eyo swala oba osanze ya kitundu wadde nga empeera jjama eba ekubaliddwako, so osituka n'otandika swalayo buto n'oba nga ate ogisaala nga bw'oteekeddwa okubeera ng'ogisaala, oba swala ya dhuhuri oba swala ya asir oba swala ya magarib oba isha n'obeera ng'ate ogisaala ng'okusinziira ku sunna. Saa tugende mu kibuuzo kya WhatsApp butereevu ekiddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekanze Abdul Jabbar okuva ekifamba. Kakati kyembadde mbuuza kubanga babadde batusomesa nga bagamba nti eswala za witiri ziswala efundikira ekiro, kati ate obanga ozuuka osobola okuzuuka n'osaala awo kibeera kitya? Sekasooka otutangazeemu awo. Swala ya witiri newankubadde nga bwabuuzizza nti eswala esembayo era eggalawo olunaku, naye tekigaana muntu ate kweyolera ku mikisa naddala mu kisiibo nga kino okubeera nti asadde swalatu talaweh n'asala ne witiri ate n'azuukuka ekiro n'abeera nga ate yeesaalira tahajjudi, kubanga tahajjudi yo yatteeka era okusinziira ku fikih okusinziira ku baulama swalatu ya tahajjud esinga swalatu talawe amaanyi, kubanga swalatu tahajjud eri mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza bulungi nti wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak, nti era mugigolokokere ekiro nga naafira eyo nawaafiru eyo tahajjud mugigolokokere nga ekiro mubeere nga mugisaala. Ate swalatu talawe teyina weyogerwako mu Qur'ani wadde mu aya n'emu, eyo tugisanga mu sunna ate nga n'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye yakikolako ennaku mbale naye n'agamba nti akiyinza okufuuka farudh eri umma ye n'olwekyo n'abeera nga akireka. Naye swalatu tarawe yatandika ku mulembe gwa sayidina hadrat Umar bin Khattab radiyallahu anhu, yatandikawo swalatu tarawe. N'olwekyo tekigaana kubeera ng'omuntu azuukuka n'asaala swalatu tahajjud newankubadde nga aba amaze okusaala swalatu ya witiri, tajja kugiddamu, ajja kubeera ng'asaala swalatu tahajjudi yokka. Tugamba eraka 8 oba wansi oba okukka wansi. Tugende mu kibuuzo ekiddako ekyo kisigese bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheyi manyi esawa y'ebibuuzo ndaba mwogero oyinza okuba alabika eweddeko. Nenze mbadde nina kyembuuza seeka. N'ekibuuzo kyembuuza ekigambo subhanallah
kitegeeza ki? Kuba batugambanga okukibala ng'okola emirundi 3. Batugamba kikola ng'okola emirundi 3 nti subhanallah walhamdulillah allahu akbar. Naye nga kyo subhanallah kitegeeza ki? Kubanga naye no mu kisiibo ne tulina okuyitiriza ennyo adhikaari nga tumaze okusaala. Ne twegayirira Allah, naye subhanallah seeka kitegeeza ki ya rabbi? Sheikh omusiraamu akumanya ekigambo subhanallah akyesibyeko nnyo nga tuli mu adhikaari ezo. Ekyo kikulaga engeri abantu abamu gye batafaayo kunoonya knowledge ddiini y'obusiraamu, kubanga ebintu ebitonotono ng'ebyo nze nsuubira nti buli musiraamu ayagala eddiini ye, obuntu obwo obutandikirwako ndowooza yandibadde nga abumanyi nga yeefubako. Ali n'okukozesa nnyo bamasheekhe baabwe oba bamasheekhe baffe be tulina, mubuuze wabaawo nga waliwo kyayogedde abagamba mukole bwe muti, bannaye mukole bwe muti, mubuuze n'ekyo kyotugamba okukola kyo kitegeeza ki era tufuniramu wa. Naye nga okumwanukula kubanga kwokumanya tekuggwayo, era osobola okubeera awo nga kantu gwe kolabanga katono konyooma, naye ngaate omulala yese balabanga kamaanyi nnyo. Subhanallah kitegeeza obutuukirivu bwa Allah. Eyo tasbih wa tahmid. Tasbih kwegamba gye tukola nti tutendereza Mukama Katonda nti obutuukirivu bubwo. Subhanallah obutuukirivu bwa Allah. Walhamdulillah n'amatendo gonna amalungi ga Allah. Wallahu akbar, era Allah yasinga obunene. Kwegamba byebyo ebigambo bye tujjanga tuddingana wano nti ate sina mu kisiibo mwokka nti omuntu lwalina okubiddingana ennyo, wabula wonna wooli oli ku mulimu osobola okukola tasbiiha ezo, n'oba nti kwegamba olulimi lwo lusigala lujjukira Mukama Katonda. Kwegamba ebigambo ebiyita ku lulimi lwo mu mpolampola bye bigambo ebitendereza Mukama Katonda. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebo ge amakulu agali mu kigambo subhanallah kyo akiremeddeko gyakiragadde atakimanyidde ddeeko ddala, naye nga kitegeeza nti obutuukirivu bwo bwa Allah, obutuukirivu bwa Allah kyekige makulu. Nsuubira ategese bulungi. Nsaba tusembe ne kino onaabuuza nti sheikh, nsaba kunnambululira ku swala y'omutambuze etandika ddi era ekoma ddi? Sheikh mwebale kuweereza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsaba tusembeyo no Sheikh Yasin. Swala y'omutambuze okusinziira ku nkola ya nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an y'ekitiibwa, tukkirizibwa okubeera nga tukutulako swala gye tuyita qasle swala ne tugifunzaako. Naye ng'okufunza kuno kuli ku swala za mirundi 3. Salatu al-fajr tetugifunza, salatu al-maghrib tetugifunza. Ezo swala 2 zo tetuzifunza, tuzisalyayo nga bwe ziri lakazigwayo. Salatu dhuhuri, aswil ne isha ezo zo tuzifunza. Naye abuuzizza nti etandika ddi ye nekoma ddi. Etandika wotandikira olugendo lwo paka okusinza kuba ulama ikhtilafu umma. Ulama gamba bayawukanamu. Abamu ba ulama bagamba nti olugendo, omuntu okubeera mu lugendo kimalya ddala ennaku 3 ng'oli mu lugendo eyo gy'oba olaze. Ate abamu bagamba kigenda paka ku nnaku 14 weeks 2. Ate abamu ne bakitwala paka ku myezi 3. Naye nga enkola entuufu, kubanga mu Buisiraamu puluro oba jamaa etandikira ku nnaku 3 ku 3. N'olwekyo ba ulama abasinga bakkiriza nti olugendo, omuntu abanga ali mu lugendo gy'aba alaze, wabanga wakumalayo ennaku 3 oba ennaku 3 zamala nga ali mu lugendo oba nga ali eyo gyali abalibwako nga ali mu lugendo, era akkirizibwa okubeera nga akutulako swala olwo n'aba nga ati atuukiriza liri akaganya akamuweebwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we.
omulabi omutuufu omulungi mutuufu olabadde mulabi mulungi awo tujja kusooka olunaku olwaleero olwakadde nsaba tube nti tuomala olwaleero inshallah tuseeka lunaku olw'enkya kyensaba nti tojjako essimu yo gwe wenna aliyo ekibuzo kyo tonaba kukiddamu beera bulindala nti essaawa yonna essimu ejja kubanga ekuba ku ssimu yo okwo babe nga bakuddamu ekibuuzo kyo bakunyonyere ng'oli eyo gy'oli. Okuddamu okubajjukiza ku masimu aga whatsapp nala essimu ya vidiyo okolikodingira ka vidiyo ko noba nga okaweereza twabategeeza nti essimu oba nga olikodinga ojja gikwata booti so si booti musimba wala gikwate booti nga era enamba eri ku screen noti 772 noti 57 5 emiku gyaffe emirala kusobola kuba nti otusanga oba noba nga oyiga ebinyuvu ebingi www.alislam.org ekibanja ekyo nga mukyettanira mujja kuba nti mufuna bingi. Omukutu omulala ye www.islamictreasury.org twekiyujji okunako ojja kuba nti ofunako ebinyuvu bingi. Nsaba olunaku olwaleero tufunyemu okutatagaza kw'ebyuma eyo nsaba tusonyiwe olw'embeera ebaddewo nga mulaba ebibuzo biddibwamu na inshallah bakama baffe bajja kuba nti batereeza omulundi oguddako. Mukulu Ali ne ttiimu yo mukulu Lawrence mukulu Steven mukulu Peter mukulu Marvin nammwe tubeeyanza omulimu gw'ettendo gwe mukola. Nja kwebaza bakadde baffe nate era ababbi esserefayina olwakaganya kake mwatuwa nsaba Mukama Katonda abasemu ekisinga okubeera ekirungi. Bakadde baffe Jamaat Ahmadiyya Uganda abafujja omusimbi mu puroguramu eno kuba nti emirirawo tusobola okuba nti tujja tulambulira ensonga n'okuba nti abaisiraamu eb'eggwanga balisomesa kuba mutuufu bwe tubeera kumpi ng'eno ku mwatwa guno bantu bangi bayiga nammwe tubeebaza tusaba Mukama Katonda abasemu ekisinga okubeera ekirungi. Sikyasooka wano olunaku olwaleero omutesitesi era omukuza puroguramu eno nsigadde nze Ssegunya Ismail Kiyemba tusanga lunaku nkya insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون